Okutya okukaddiwa tekiriko bakazi bokukanga abantu abamu balowooza wabula n'abasajja abamu nga Hamad Kalisa bakola buli ekisoboka okweza obuto nga wakamu kubaka amaaso. Kalisa oyinza okugamba nti ali wakati w'emyaka 4 oba 45 wabula ng'ono wa myaka 63. Amayinza kye namala okumanya nti kwefaako kyekikulu. Omanya okwefaako tokaddiwa mangu. Era senga nali seefaako emyaka gye nnina nandi balowooza nina 9. Tumusanze ntinda ku stage wakakalabiza emirimu gye nga ekyamani wa stage eno omulimu gw'amazeemu emyaka 28. Okukuuma omubiri nga gukyali mugumu, Kalisa akola nnyo dduyiro. Samba nnyo omupiira era nkeera n'enziruka okuva ekiwaatule paka wano. Manya sirinya motoka tegemoka ngipaakinga akukola njijjawo lwa nsonga ngendako mu kyalo tambulako naye nga sigikozesa. Wabula okufaana abavubuka adayinga enviiri buli wiiki era ayambala n'emisono egy'abavubuka era buli lwagula engoye atubuulidde nti amalayo emitwalo egiri mu 3. Enviiri nzidayinga kubanga kikulu nnyo ate bw'onooba nga osaze emyaka nga enviiri njeru oyinza okuba nti tojja kugenda bulungi na mulembe. Nsala emyaka n'engoye nensalirako sisalako kimu n'okubeera mukamba sijiini buli obusaati buno bwe bugendera ku jiini. Agamba nti okunywa akatunda ne kaawa bimusobozesa okwetala ku stage ng'akola emirimu gye buli lunaku awatali kukoowa. Ffe bakitata ffe balinanga enkola nga balya emwanyi nga bagaya emwanyi ensiike ezo okunywa kaawa kuba nsinywa mwenge sinywa sigala sina kyenywa kaawa n'akatunda kange. Wadde nga Kalisa akola butaweera asigale ng'afaana ng'omuvubuka, Dr. Hilary eri maaso nga musawo akola ku mbeera z'obwongo agamba nti waliwo emyaka we gituuka ng'omubiri gutadde nga nawe okweka emyaka abantu bagiraba. Nga omukyala kati bw'oba ng'oli wa myaka 4 n'omukyala ow'emyaka 3 waliwo enkyukakyuka ku feesi, olaba nga feesi eringa eyagala okakkanyalamu ne bw'aba nga agikoza atya make-up era omulaba nga mukuluko. Twogeddeko n'abantu abalala ku lwaki abantu ensangi zino beetanya nnyo okusigala mu ngeri y'ekitiini wadde emyaka giba gibawuubidde akatambaala. Lwakula alaba ng'ensi emuleka n'agamba kasale emyaka asobole okubeera waali. Oluusi abalala ekibasaza emyaka kulaba nga mu bifo ebalimu tubaagala kuva mu bifo ng'abaana abato bajje. Okulimba emyaka kibadde kimanyiddwa nnyo mu bakyala abakuzeekuzeemu naye nga kati waliwo n'abawala abato abanyigidde muze ogw'okusala ku myaka. Jackie Nakiranda ng'asoma ku YMCA Wandegeya wano mu Kampala agamba nti oluusi awalirizibwa okulimba emyaka. Ebya Uganda obitegeera tolemera ku kintu ate lwaki oba weekuza nga baagala ky'abato. Nga lwaki simulimba ate yabanzaala naye bannange naye emyaka emituufu nawe tebagibuuza nnyo. Ye Judith Musubika nga naye musomi ku YMCA yali alimbyeko nti alina emyaka 18 naye nga emituufu alina 27. Mu ngeri ng'oba ku mirimu ngamba abagadde kasinze baganyina bagala omukozi nga myaka nga 2 nokudala ngamba mayina emyaka 19 inda tusobola okufuna opportunity ey'okufuna ogwo omulimu. Baabawala bombi batutegeezezza nti banakuwala bwe balowooza ku ky'okukula buli lunaku. Bagamba nti mwana gudi wuuyo ali ku lujja amazeeko emyaka weegyo nina n'owulya rumours ezo nazo sikwetera mangu okola ki gamba nti nokambe wane waka mangu. I may sit there and think of it nengamba bujja kukyanga ndi mukadde nga sikyasobola kola bwe bati nga mnolo nga at school katolaba tuli kuwai naye waliwo olw'embeera awo n'emisinga moments z'omu primary. Dr. Erimaso agamba nti abantu okusala emyaka olumu kireetebwa embeera gye baagala okubeeramu omuli n'eyo yali yabayitako edda. Abantu abamu mu midlife crisis ogenda okusala kati ng'abasajja babeera nnyo mu kunywa omwenge oba okwagala okubeera mu biseera eby'edda ng'okubeera mu makiraabu ebintu ng'ebyo by'osuubira mu baana abato. Omusajja mukulu Kalisa agamba nti okubeera n'okusigala nga muto tekimuggyako buvunaanyizibwa bwe ng'omusajja mu maka wadde nga bamu bamulaba ne mutabani we omukulu balowooza nti ye muto we. Ampita muganda waye tanzaganize muzaale bawakana kubanga kyenyambako nti nasalawo okwambala nga bo tambula nabo jini bwagula emitwalo ena ngula yena. Ekitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu wa World Health Organization kigamba nti omuntu okubalibwa nti mukadde aba alina okubeera nga awezezza emyaka 6.
gye tweyongera okukula ebintu ebimu bikyuka nga tebikyaddayo. Muno mulimu okunyuka enviiri ku mutwe, okuyiika omubiri, okukendeera amaanyi, okufuna envi n'enkanyanya n'ebirala bigwa mu kkowe eryo. Abakugu bagamba nti okukaddiwa gulinga musolo, buli lunaku olina okuba nga oguwa, n'olwekyo kyandibadde kirungi okunyumirwa emyaka buli omu gy'aba atuuseeko.